enfa gye bafuddemu bafumise bufumisi biso. Omuntu okweyambula kati pornography afuuse pornography. Omuntu yeyambula misana tuku naddamu ne yeyambula omuntu nawemula oba omanya bagenda mugamba aka bagenda mukangavula ogenda okulaba nga ali mu office ennene bamuwadde bamukozizza olw'okwemula. Twadde tuweta wali Sekagundi yatubyeko sente zonna ebbaasa n'azitwala abagoma tukola batya naye ng'ayogera ebyo waliwo abajja okumugamba owaaye tuleke mubofulufiga yabadde amujja kazindaalo. Alika naawe. Mitandikwa Bong Life kwetuli weewaawo maziga merere kweralikirira bunkenke n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Ensi Uganda efuuse ekintu ekyenjawulo nti okugijjamu olina sooka kukola ddaame kati wetulagaawo amanya bampita Mitandikwa Bongo balwimasaamu ebiseera ebisinga ebigaba bye tubagamba mubitwala bwe bityo mubitwala ng'ebisaagirira olwo ne mugamba nti twagala nnyo bantu bali siriyasi twagala muko ku comedy paka bwe tutuuse ku level nga munnange kitulidde ffenna oba kikyatulya ffenna wadde nga tukyalina omukisa era ogukyusa amanya kageyogerere tusenvule. Abatulaba era abatugoberera tubalamusizzaako n'ekiramuso ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ku ludda olw'abayisiraamu. Mukama mulungi ekiseera kyonna ku ludda olw'abannaffe abalala. Amanya n'eddoboozi Bulega Ali Bilal ng'era wendi ku puroguraamu eno n'okubaako okubaganya ebirowoozo kwe tunaakubaganya ebirowoozo paka gyenaggwera. Tuli mu campaign ya Let My People Go tujja abaana bonna bali ku street abakozesa ebiragalalagala abaana bakozesa amafuta abakuba abantu tubatwala e Kamengo. Nabo Nkyete Foundation tubaleeta wano kati wano wafunze twagala batwala Kamengo. Program tugiweereza mwenna abalabye program etambule yaba abafumbo abatiddwa abaana betugayalirira bwe tusulayo gwa nagamba eri programs nga zino tujja kumaliza tutambulira mu mboozi ngezo. Twebaza bonna abatodde asofa abakatambula naffe obwetaavu bukyaliwo. Twetaaga $5,000,000 tuga toilet ya $3,000,000 n'ekyo tunagikwatako tulina weeks 3 almost 1. Tukwatireko tutukirize ekirooto ky'okokota buli mwana ataayaya ku kibuga ku street z'omu Kampala tumutwale mu kifo gy'asobola okuteekebwa n'akomawo nga mwana nate nga si nsolo. Twebaza Clever gye yatuwadde emitwalo 2. Twebaza Shakira yatuwadde emitwalo 9 mu 12,000. Twebaza Mama Namukwaye emitwalo 2. Client bitewadde emitwalo 25. Kayaga Constantine emitwalo 10. Dr. Andye emitwalo 32. Client bitewadde nakumona emitwalo 14. Mama Grace nakumona emitwalo 5. Ade nakumona emitwalo 25. Lina nakumona emitwalo 10. Josephine nakumona emitwalo 10 ne Mama Dama nakumona emitwalo 10. Tugenda Kamengo okujja Uganda musiraamu kikwetaagisa kati kulaama kituufu naye kyenjagala just okumakinga clear nti metaniki abantu bafa every now and then and people die miserably. Abantu bafa enfa kati eyekyeyonoonere ng'oba oli awo teyandifudde naye olw'okuba nti waliwo embeera gy'olaba nti wabaddewo obulagajjavu oba wabaddewo embeera etali okufa tetusobola kukyewala. Naye bwe ntunuuliramu story y'abantu bano abafa abatrendinga kati mawulire kapeni eyafudde it's so absurd nti babadde bantu babuvunaanyizibwa actually babadde babeera bweru babadde bakadda ndooza wiiki nga 2 okusinziira ku information naye enfa gye bafuddemu bafumise bufumisi biso. Imagine omuntu akuze kuba nalabye faces they are above 50 years of age. Omuntu oyo nga bamusebusi na kiso si kye kintu ekyandibadde ekituufu kuba ekiso kittibwa abantu bali mu lutalo oba oli awo n'abantu bali mu mbeera ya kulwanagana
naye bali balumbiddwa, they are innocent, tebalina security, tebalina kyonna kye bakoze muntu oyo, naye yabasse na biki nabiso. Kati abantu abo baluma abantu bangi, balina abaana ku age gye babaddeko nkakasa, balina abazzukulu, balina n'abantu abalala international, kuba badde international nga badependingira wano wababeerawo babeesingawo nebweru nga babeesingawo. So absurd kyannaku nnyo. Naba balina kye bakoze omuntu bwalusobola kugamba nti omuntu waba alina kyankoze mufumite n'ebiso. Tulina wano courts of law, amateeka weegali constitution etugoverninga weeri era ffenna ke tuwangaalidde, naye kino kituleka wa musiraamu. Essaawa za leero omuntu awemula obulungi gwe bawa ettumu gavumenti mu ofisi ez'ebbeeyi. Bino byannaku okubyogera nga abaana baffe batutunuulidde batulaba, naye bye bituufu nti omuntu eyeeyambudde n'akabawasa abaana abato n'abalaga obwereere bwe gwe bayita omuzira era gwe basembeza okupepettera abanene abaguuda obululu n'ebirala. Tuli ku bantu nti tulabye abaana bakuba abantu emigere, emisambagere, emisana ttuku, ng'abakulembeza abatuteekerateekera be batambula nabo babasagulira embeera z'okwanyweza mu ofiisi. Kakati ekyo kiraga ki nti naffe abakyalimu akantu kalamu kitukema n'oga obanze ndi fara twasifunayo ogubinja kuba abamu tulina obusobozi obufuna ebibinja by'abaana abo. Emabegako eri waliwo incident Kafumbe mu Kasaawo, omuvubuka yakuba omusajja tteke eyakyaka ennyo oyo yakuba tteke musota ne bamuggyako, bamunoonya nnyo bubinyera musota yamalizibwa bamukutte. Ebitongole byonna ebyokwerinda byakolera wamu collectively ne bikwata musota n'abantu be ne bye babba ku musajja oyo. So unfortunately nti omusajja oyo yafa, omusajja oyo yamala n'afa, yafiira mu ddwaliro. Musota nga musota ne banne bwe baali kikyazuulibwa nti bali tebakubye oyo yekka, only that because oyo yali ebit ng'alinamu ku ssente nga ne family ekola ki erondoola. Kati kyekimu ne ku bantu bano nga wenkugambye, kati kikwasa ennaku okuba nti essaawa ya leero metanike wenyigiddeko ko mu bululu bw'okulonda abavubuka. Balondera wano nalina okusiba wano gate ya foundation n'abaana okubatangira ofuluma. Eŋŋumi yali mu Kasaawe wano just ku bavubuka kwokka. Sijja kumenya linnya lya muntu, naye yali musajja w'amaanyi era akyali musajja w'amaanyi nnyo mu bya security bya Uganda wano. Alina ku linnya lya alina ku oba kano ku ddaala. Kigambibwa nti yapangisa abavubuka abo bangi nnyo, baakola ebikolobero bingi era ye yakulira movement eyo abaakubanga abantu. Era abavubuka ensonga abasinga baziteeka mu kkooti tezijja kwogebwako nnyo, abasinga ziri mu bitongole bya bannamateeka. Naye ng'ate kiba kyannaku nti ate bw'aba oli baakola collectively okukwata musota ne banno okujja abantu ng'abo mu society, essaawa ya leero ebiseera bikyuka ng'ate oyo yennyini eyakwata bali oba oli awo ekitongole ekyakwata bali ate kyekikozesa bano be bamu okubaako kye babayisizaawo. Baali baagala numbers nene mu kukulembera abavubuka era baagifuna. Bitundu bingi nnyo abavubuka baalangirirwa nga bapata eyo gye baali baagala, naye ng'ate tebabalonze olw'ensonga abantu abalina okulonda bali abalala babakuba ne babagobawo ku polling stations. Bwe kyali nze nali Masajja Samuel nakiraba n'enkiwitnessinga ate n'enkifollowinga ne ku other parts. Musiraamu President yabadde ku mukolo ogumu, sente z'abagoma ezabadde zinosasulwa abagoma zabbiddwawo wennyini mu nfu, era oli n'awaganya n'ajja ku muzindaalo misana tukunagamba president w'eggwanga nti munnaye sente wazituwadde naye nga wazituwadde bazitubyeko, n'ayogera n'omusajja omuyisiraamu kyanaku nnyo nti yayogedde omusajja omuyisiraamu. Musajja gwo wakoze bubi nnyo, watulabisizza nnyo ne fraternity y'abasiraamu okutwaliza ewamu. Kati ng'omwana akyali kusimba wakati ng'omwana akyali ku muzindaalo nga ne president akyali ku muzindaalo agamba mbaleke bajje, era stiiru wabaddewo abantu abalemesa abaana mu maaso ga president gennyini, era okutuuka ku president yamaze kandula ddoboozi n'ayogera mu Luzungu, n'ayogera mu Luswayiri ne mu Luganda system. Ky'omanya gye bayita mafia ganga oba mafia system tamala emirundi omugenzi gye yaleka amaze okutusoosoolera oba okutunnyonnyola obulungi mu bukulembeze obutwala eggwanga lino. Ekyamazima mafia system omwana namulabye
namulabyeko akatambi nakala sente wazituwadde naye utwadde tuweta awali Sekagundi yatubyeko sente zonna ebbaasa n'azitwala abagoma tukola batya naye ng'ayogera ebyo waliwo abajja okumugamba waaye tuleke mubafulufiga yabadde amujja Kazindaalo akatambi muddeeyo mukalabe bulungi mubafulufiga yabadde amujja ku Kazindaalo wabaddewo n'omusajja omulala awo saamutegedde naye najja ng'ayagala mujja Kazindaalo naye ng'olio era yabagambye omuvubuka oyo nti bannaye nze bino busungu sandi byogedde naye obusungu bukolaki bunnuma era Kazindaalo awo paka Museveni we yabayise president nti mujje tubasooting ndowooza n'alagira n'eri okubitereeza ebyabadde byonoonese kakati naye level kwe tuli yeeyo musiraamu level kwe tuli yeeyo yakuba nti gwe woofunawo endorsement yonna okuva eri obukulembeze bw'eggwanga lyo ekisookera ddala toba safe essaawa ya leero abantu batya n'okumiitinga omukulembeze w'eggwanga biteeke wabbali ebyo tusembereza abantu bwe bakitegerera obulungi bw'oba otambula ekiro gomwana Katonda ali eyo mu ggwanga Uganda essaawa zino n'olaba owa booda ajja olina okukweka essimu yo oba okuginyweza oba okuva ku kkubo n'omusegulira muka Katonda mu kasitaani n'amala akuvaamu n'otagikweka akolera ddala ky'obadde osuubira ne kye bagamba aginyakula n'agitwala bw'olinnya takisi ng'olina gy'olaga takisi kati simanyi kugenda ngeri gye tugenda tuzipimamu kubanga okusanga takisi ng'erimu abantu ogyekengera ng'erimu abantu saate enkalu yo terinyibwako ddala kakati tukoze tutya awonna embeera eri awo yonna ya bunkenke naye nga kyonna ensa ziwedde mu bantu naye ng'ekireeseemu ensa okuggwa mu bantu njala ekireese enjala mu bantu bwavu obukutta akati wansi neki metanika abantu baavu nze mbeera mu bantu ab'enjawulo naye wabaddewo embeera ng'ate eri at least naye ate wano kigenda kisukka omanyi lwaki nkigambye bwe ntyo nti luli byaliwo naye nga tebiri too much ne population kati ekuze nene luli biyinza okuba byaliwo naye nga bikolebwa eyo population y'abantu ntono naye kati ekuze tuli over 50 something million people okitegeera so kati ebintu ebijjira mu overpopulation nabyo bye bimu ku ebyo solution yandibadde kimu ekyo abavubuka tebalina mirimu ebirikolobera ebikyasinze obungi ne bwogenda mu makomera gonna ag'eggwanga lino ne mu nsi endala ezitulinaanye abakyasinze mu makomera egi abavubuka 45 years and below 45 years and below be baliyo emisango egikyajja obutemu egyaki gyonna bagwa mu misango egyo so embeera eyo Katonda atuyambeko buyambi naye fenga ffe tukyalina okusoomoozebwa abavubuka b'omulembe guno gwandaba tituddayo ne ku mbeera ya upbringing engeri gye baatukuzaamu tukuzibwa tutya abantu abo ojja ng'obafolowinga n'abasinga upbringing yaabwe teyali ntuufu tuddeyo mu mbeera za children neglect ti abazadde nabo baalekerera baki so nkubiriza nnyo abavubuka ali eyo nti bw'oba olina omwana kwasaganya nnyo omwana wo mutwale nga priority yo oba oli awo kinaamusevinga mu bizibu bino bye tulabako essaawa eno omusiramu omuntu okweyambula kati pornography afuuse pornography omuntu yeyambula misana ttuku naddamu neyeyambula omuntu naawemula oba omanya bagenda mugambako bagenda mukangavula ogenda okulaba ng'ali mu ofiisi ennene bamuwadde bamukozizza olw'okwemula nina ng'ogyeko ekyo nina actually biri mu byabayimbi eyo byabayimbi byammwe eyo nyina promota omu gwe nalabako oba abapromota yeyambula n'atambula sometime back mbiseera bya covid awo yeyambula n'atambula okuva ku kalenda emakindi n'akambuka akantu ako paka nga ku paka lasiti awo abamujjukira abamulaba kati essaawa zino abakijjukira bakijjukira waayita ndowooza wiiki 3 tezaawera namulengera wassala eggulu bamuyisa ali wassala eggulu era y'omu kuba yakulira oba y'omu kuba afuna ku ssente z'abapromoters so tebamukyajingako musango na gumu tebagendako mutwala ku ddwaliro kumukebera mutwe ebyo byonna tebaabifaako
wabula ngenda okuddamu okumuwulira nga nze ng'ali ggulu wasale. Abaana baffe tubalekedde kyakusalawo mu bantu ba Katonda abangoberera abatulaba. Kakati omwana kuva kati ensi yakyukamu. Omuntu yenna asobola okuba celebrity era asobola okufuna amaanyi. Naye kati ekkubo litonyala litusubirira abaana baffe liririmu violence ente yangu ya mangu stardom eyo kwata omuntu muwemule bulungi. Nze waliwo omuntu ku social media gwe nalaba ngaawe mule ebivumu byestawuli yanko abantu balina kati n'ebivumu ebipya. Waliwo omuntu gwe bagamba nti yabbye sente z'abantu nagala ekizimbe embu nalabye omuntu ng'avuma ebivumu nga byebivumu sibuulirangako ng'omuntu yali balina mukwata n'ekya ssente basooke bakiteeko wabbali basooke bakwate ebigambo byayogedde n'engeri gye yasebuddemu abaana b'eggwanga n'okusasamaza abaana b'eggwanga n'engeri gye yavoddemu abakyala n'ebitundu by'omuntu ebyekyama basooke bamusibe lwekyo. Ne nalabye ngeri omuntu abantu babitwala for granted bwe bamuwaana okuvuma bwe bakola ki bwe bakuliriza ssente zirituusa. Nzijukira bulungi omuntu oyo twali wano ng'aggulawo ekizimbe era kyakyaka nnyo ku mativi lwe yali alonkinga actually tours and travel eyo. Ne nkugamba wano nti bizinensi eyo ngimanyi nnyo era ngitegeera. Essente ezo zakozesezza ekintu ekyo ayinza obutamalaako mwaka gumu oba ebiri kuba ndabyeko kampuni nnyingi nga zirina nga ne bananyinizo bannamagye. Musiraamu topiki eno katweyongere nayo mu maaso kati akadde akazikiza katusazeeko kubanga ekyali nyuvu ate ekyali mpanvu. Kumana Katonda ali eyo twegatteko. Stay tuned, gisharing commenting nawe wendowoozayo. Tugenda kweyongerayo n'emboozi eno paka nga tulina ekifaananyi kye tusiize kyetusobola osembereza abaana baffe naawe atugoberera kyosobola okugyamu amakulu. Kituufu nga kinyiikidde bulungi. Weeraba.